Kale Mario. Kale Mario chibaba abantu waliwo. Kale mulimo twatu katokyabwagala. Apendo waliwo program gikaina first. Batuze mu Bible. Yali sabule kitala alifa kitala. Kale mutandise bibiga. So abakulu bano tugenda kutuula nabo. Naye nammwe mukole party yammwe. Muntu kyoyo abeera mu kyalo kyammwe gwe mutamanyi n'abeerawo omwaka na train n'ekirala afande director. The people we got from Mukono and Mityana. Twabasanze n'abaana. Mboli ajja n'akugamba mpa omwana agende musomese. N'otamanya ne gyasomera. Ne byasoma. Asoma kiye. Now, nze byange bikomyawo. Tugenda kuddeena abakulu bano tutuule. Tuteme empenda. But before I sit, I want to send a message to robbers. Jebali kubanga mmanyi bajja kulaba zino TV. Tugenda kubatta. Kubanga nze bya kuandika statement ebyatanuye bisibimanyi bulungi. Sibitegeera. The message is atekale manzi nkugambye muyina okutta ababbi. Omubbi ow'emmundu abazze kutta n'alabye akatambi ka supermarket ya wano. N'alabye what we call in the army in security weapon handling. Tebabadde Abaserikale. Kubanga oli waliwo yalese emmundu n'asooka agisuulawo nga waliwo abeebasaawo n'agirekawo. Omuserikale wa poliisi oba w'amagye kyo takikola. Wakira alwana na mmundu bbiri ng'azikutte. Kubanga oli yakomyewo oluvannyuma kujja gisamba. Kyandaze nti babadde ba civilian naye emmundu, how do they access guns? Emmundu zivaawa. Ziri ewammwe mu byalo gye ziterekebwa gye ziva. Ate si gamba nti mubawagira. Naye obutafaayo nakyo kibi. Negligence of duty mu magye ffe tugikyajinga mu kooti. Negligence of duty. Muyina duty ey'okwerinda mmwe. Tubayambeko ffe abalina emmundu n'obumanyirivu mu kunoonyereza nga poliisi. Ebyange byebyo message yange eri very clear to the robbers. Ketunagwanako tewali byakugenda ate kuandika statement imanye emmundu wajja ffe tujja kukuba. Tujjeyo emmundu tu investigating emmundu eyavaawo kubanga buli emmundu ebeera n'ennamba yayo. Tujja kutegeera wawo yava. Tulondoole oyo yagimuwa. Oba gye yava tumanyeyo tutegeere ky'okukola. Naye yanziza okumpuliriza. Thank you so much Afande Director. Yazegwawo mu Lubiri. Taata wange yali muserikale wa Kabaka. Banzaala mu Lubiri awo Emmengo. So somehow ndimu obulangira. So guno gwe kusoose mulundi gwange okusoose okujja Mukono. Nandibadde njagala nzije eno nga nzije mu mbaga nga byakusanyuka naye kati ebituleese bya kwerinda ebitali bituufu. Obumenyi bw'amateeka nga waliwo abakolesa emmundu. Nze byange bitono byengenda okwogera naye biringa bibuuzo naye nga saagala ansa okuva gye muli. Njagala mugende mu birowoozeeko. Buli kyalo kiriko ndowooza omuntu gwe bayita piso. Taliyo. Waliyo gwe bayita giso. Taliyo. Waliyo akakiiko k'abantu abamwenda kaliko wa defense. Gye bali mu byalo. Waliyo ne police stations. Mulimu n'obuditaaki bw'amagye. Kati obuzibu buliwo. Obuzibu buliwo awo. Byonna mubirina. Piso waali. Biso waali. OC station wa police waali. Detach commander w'amagye gyali. Waliwo ne RDC, waliwo ne nange, waliwo na Afande Tanuyi wano. Now where is the problem? Lwaki bava waggulu mu bire ne bagwa mu supermarket bayiseewa bwe bamaze okubba balazeewa. So fenna nange nammwe ndowooza waliwo ekikyamu kye tulina okutuula ne tutunulamu
they call it okunoga eddagala netukinogera eddagala. Is that right? Is that right, Uganda? Kubanga si wano wokka ate n'ekirala wano e Mukono njagala bategeeza mbu weeks ez'emabegaawo emyezi mitono ebitundu ebirala byonna biringa ebiteeredde kubanga nkola nnyo n'omukulu ono mwami Tanuyo badduse budduse baavudde eri nga waliwo bitunywezezza ne badda sayidi y'eno. So bwe munaatuula mu komiti zammwe nga si zino meeting tezikola security zino tujja kubaweereza to encouragement naye information tugyesigaliza kubanga information eya security bagireeta mu lukiiko bwe ruti baba bantu batono ne basalawo ekyokukola. Engeri gye tuzze ndowooza tuzze kubalaga nti we are concerned kitukwatako ate kitukakatako something like that okulaba nti ekintu kino kivaawo naye tujja kudda emabega under his chairmanship the direct operations kubanga yatukulira mu Kampala wano ne KMP gwenkola naye ne obula wano tujja kutuula n'aba intelligence officers baffe tubawe guidance tufune eddagala kubanga kyewuunyisa ate si bubbi buno obukko bwa supermarket buno bw'emmundu. ADF mugimanyi? ADF bano abali e Congo banalukalala bakuba bbomu abasoma amawulire temwalabye ebifaananyi bingi bye twakutte mu wiiki eno babadde ku kyalo babeera okwo batrainingira okwo balina n'emmundu mu nnyumba bakuba ne sabaawo bali ku kyalo waliwo piso waliwo giso waliwo diso waliwo police n'abaserikale nga gye bali ne chairman LC1 naye bali mu nnyumba ngweti batraininga balimu abantu 4 balinamu n'emmundu bakubiramu ne sabaawo obuzibu buliwa waliwo obunafu waliwo obutafaayo ffe bwe tubeera wano tubalaba ffe tetulina business. I've never done business in my life. Nsikolangako business kasooka nzaalibwa nsikolangako walala nze mmanyi magigoka naye tuba tubalaba muddeeno mudde eri munoonya ssente esente zitaliiko byakwerinda zijja kubaleetera ebizibu kubanga ababbi muganda wange one of my cousins yesterday at some place is it this place with so many malls down there yagenze mu kikubu omuntu omutegeevu ali mu Kiryalinga agency akutte $5,800 atadde mu kiveera atadde wano mu nkwawa alinye boda. You are inviting trouble for yourself. Era bamukubye sente bazitutte kati ali muko no ali ku atutawanya bananga muyambe mutasembeera sente za